akabinja ke akabasirikale aka SFC tikekagendo tukuuma ku mpaka. So njagala okubategeeza baganda bange titugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli kibi, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli ttemu, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira kyekubira. Bwe mbaa kubeera w'amazima kambabulire tugenda mu kulonda kuno nga tulinga abayingira mu kiwonvu eky'enzikiza ey'okufa. Naye mazima mbagamba nti baganda bange abali wano n'abatulaba eyo temutya kabi konna, kubanga Katonda oyo yali waggulu ali naffe. Eno ye Magala TV, okumanya we kutanda bange. Njagala nnyo bagamba ebintu ebibasanyusa, njagala nnyo bagamba ebintu ebibawa essuubi, naye ate mukyo njagala nnyo n'obagamba amazima. Bannayuganda bananga bali wano ndowooza seetaaga kubagamba nti n'akalulu ka 2026 already tekali mu bwenkanya. Already mwalabye nti mutabani wa Museveni yavuddeyo n'asuubiza okozesa amagye okutemula abantu baffe. Ono yakulira amagye kuba taata we yamufuula jeno n'amufuula nti yakulira amagye ga Uganda. Already yavuddeyo dda neyeesoma okutemula abantu baffe kubanga yagambye nti ye oba ki oba mumulonze oba temulonze ayagala taata we bamulangirire nti afunye obutundu 80 ku buli 100. Yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti akabinja ke akabasirikale aka SFC tikekagendo tukuuma ku mpaka. So njagala okubategeeza baganda bange titugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli kibi, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira buli ttemu, tugenda mu kulonda kuno nga tusuubira kyekubira. Bwe mbaa kubeera w'amazima kambabulire tugenda mu kulonda kuno nga tulinga abayingira mu kiwonvu eky'enzikiza ey'okufa. Naye mazima mbagamba nti baganda bange abali wano n'abatulaba eyo temutya kabi konna, kubanga Katonda oyo yali waggulu ali naffe. Katonda oyo atukuumye nga tukyali balamu ali naffe. Kyebagala otutuusaako bayagala okitutuusaako okumala ebbanga ddene, naye tukyaliwo, tukyatemya. Kitegeeza nti Katonda w'amaanyi okusinga Museveni, era Katonda agenda kusigala nga w'amaanyi okusinga Museveni. Tebigenda kubeera byangu baganda bange, naye mbasuubiza nti tujja kuwangula kubanga Katonda ali naffe. Katonda bw'aba ali naffe tujja kutambula naye tetugenda koowa. Katonda bw'aba ali naffe tugenda kubonaabona naye tetugenda kufa. Katonda bw'aba ali naffe tugenda kuyita buli mu kika kya buli kizibu, naye mbakakasa titugenda kuwangula oluvannyuma lwa byonna. Njagala bakakasa nti tujja kutuuka mu Uganda empya. Tujja kutuuka mu Uganda empya ng'osobola okutambula mu kibuga nga tosanze muntu akutte emmundu. Tujja kutambula. Mbasuubiza baganda bange abali wano titugenda kubeera mu Uganda ng'abasecurity bangi nga naye omulimu gwabwe gwa kukuuma bantu si kubatulugunya. Mbasuubiza titugenda kubeera mu Uganda ng'abasirikale basasulwa bulungi, ng'abasomesa, abasawo n'abakozi bonna abatuyamba mu mbeera ez'obulamu nga basasulwa bulungi ate nga basasulwa ku budde. Ekyo mugenda kirabako mu bulamu bwammwe nga mukyali balamu. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abalimi bafuna mu birime byabwe. Mugenda kubeera mu Uganda ng'abasuubuzi tebanyigirizibwa gino emisolo egyakawereeke gye bababinikako. Mugenda kubeera mu Uganda ng'omutuuze bw'oba n'ekikunyigiriza nga tuli mu mativu ng'osobola okwekalakaasa, naye ate nga gavumenti kyekola okudda mu kwekalakaasako si kukukuba masasi kutta wabula okuwuliriza n'okukiwusaamu. Mugenda kirabako mu Uganda empya.
abavubuka abali wano n'abali eyo abeetoolodde eggwanga mbasuubiza nti mugenda kubeera mu Uganda ng'emirimu si gyabo abalondemu abatonotono abali connected. Emirimu gigenda kubeera gya buli muntu alina ebisaanizo ate nga ayagala okukola. Okufuna omulimu tekigenda kusinziira ku nkula yo, tekigenda kusinziira ku lulimi lw'oyogera, tekigenda kusinziira ku buwanvu oba bumpi, tekigenda kusinziira ku shape ya nose, tekigenda kusinziira ku nfaananayo, kigenda kusinziira ku busobozi bwo na kwagala kukola. Ekyo mugenda kirabako mu Uganda empya.